Omulungi akumira kwanda Rose Media yuje nkwanizo nakola nkwabaza mu jona gye tusakingalo mukwane subscribing nze tweyanziza nnyo tweyanziga tata na baba mbinawe subscribinga tera ko notification video verengo ziraba mu budde tera ko ka comment ne ka like mukwano sobola kubeera nga tutesa ku nsonga nga zino naddala eziruma eggwanga obezi tukwatira kawamu kakati na mawulira amabibambi aga Honorable Segilinya bagamba abagenzi okumulaba konti ali mu mbeera mbi era nga video bwe zibadde zitambula wano ku social media bambi agamba ino obulumi obw'amaanyi awulira kuno guno omulundi atende waliddwa naye ate Sheik Umar ye enemy we nambemu naye ali mu ssaala tatudde ali mu kulomba dduo kulaba nga omusajja afa agamba awulira ayagala alabe ku ntaana ye banange tusabire nnyo Mr Update mukama amuyambe aleme kufa kakati n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakyomera Sheik Umar nga bagamba gwo omutima si gwa kinnaddiini nedda alimbyemu ono tasobola kubanga Sheik wabula jjiini eriwedde emirimu abalala nno bagamba nti nedda teyandikikoze yandibadde batuula ne bateesa ku nsobi zaabwe ate ye full figure ne Godfather bo bawagidde mwami Umar Sheik Umar nga bagamba nti nedda Umar ono naye ayina ensonga ze Segilinya yamukola buye mabegako manyi balina obutakkaanya waliwo omukyala eyavayo n'agamba nti Sheik Umar yamuzaalamu omwana kati omwana bwe yafa ne bamutwalira omulambo Segilinya ye yagutwala ebiseera ebyo ng'ali kansala kino kyamuyisa bubi era obutakkaanya bwawe bwatandikira kakati nno ye agamba nti yamukola bubi nnyo era yagala alabe nga naye famire ye ekaaba amaziga nga Segilinya afudde ate nno ekirera ekiriwo omwana mulenzi Kabaata ne Mikisimu Stufani nabo bavudde mu mbeera omanyi Kabaata yagenze ku kivulu kya Mikisimu Stufani n'agamba nti yasanzeeyo abayaaye babadde balinda alien skin nga baagala omukuba kino omwana mulenzi Mikisimu Stufani akiwakanyiza n'agamba ono yabadde ayina byayisaawo kakati no kankutereyo video nga nabo beetwala olabe nga bwe byagenze mukwano mukama omulungi akunkuumire beera bulungi mpulira omutima gulinga ogwagala okubuukamu mpulira ng'omutima ogwagala ovaamu kyempulira muli wali waddeawo ng'owulira bubi nnyo nange no Segilinya bwendi wakati nali sifaanana bwe nti neraba akakondo kalinga ka mwana muto kalinga ka bebi neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta sanga ajja kumpa essanyu lyange lye nnina eri Segilinya lyeryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo nkuziikeko nange abalala bananziika n'enkugoberera naye nga nsaba Allah nkuziikeko Segilinya. Ate kano kato ka walumba akadaabadanga ke bawanze katala kakati bwe wabaddeawo obwongo ne bukulimba nti Segilinya n'eitongwa baayawukana kamuvume teri agenda kunnyanikula nti okola kimukwane yakumwedde yakuwala kase fenna tukimanyi nti obwavu buluma era obwavu tebumanyirikana ddala nga wali obaddeko ne ssente naye Segilinya si yemu ku nsonga lwaki wayavuwala era toddaawo n'olimba abaana bo nga bakusabye school fees obagambe baana bange naali baweeredde naye Segilinya yanjavuwaza abaana bo tebakusabanga ekyokulya ekirungi obagambe baana bange mwaliridde ekyokulya ekirungi ng'ebiseera biri naye Segilinya yanjavuwaza ensonga eyakwavuwaza Segilinya tagirinaamu mukono omukama katonda w'ekitiibwa Allah ye yakweyavuwaliza dairekiti tusooke tutunuulire nga nnyo amakubo mwe tuyise okufuna ssente ekkubo mw'oyise okufuna ssente bwe libeera kyamu era mwe ziriita okugenda gwe Umaru eyeeyitanga Sheik Umar wazannyira nnyo mu kifaananyi kya Allah ffenna tukimanyi nti Allah tetusobola kumutuukako ng'abantu tetusobola kulaba ku Allah ng'abantu naye ba Sheik ba Imaamu abawalimu be bambasada ba Allah ku nsi ngera ba father abadyankoni abasenyoli ba pastors bwe bali bambasada b'omukama katonda wano ku nsi ku saidi y'amadiini amalala kakati ekifaananyi kya Allah wakikozesa bubi ekifaananyi kya Allah wakinywesanga mwenge wakigenda mu mabaala wakimansanga mu ssente weegadanga mu ku bwana butanneetuuka wegadanga nga kubayita abalwadde bo wegadanga nga ne kubannamukadde wegadanga nga kuba customers omuntu najje wonga zene ebizibu bya zene nnaku ye n'omugamba nti okukuwonya sooka ontemere n'akubuuza nti ssente mmeka nti ssente nzaagala naye sigamba ssente mu budde buno kuba wazimpadde dda naye okukuwonya obulungi sooka ontemere kasitoma n'akugamba nti nakutemedde dda n'omubuuza nti oli mwana muto ba kasitoma abawala oba abakyala oli mwana muto tomanyi kyentegeeza toyagala kuwona kale oba toyagala kuwona genda ne weeberekanga ku bakasitoma abo
abazze n'ebizibu byabwe abazze obbasomera ng'edduwa abazze obbayamba abazze obbajuna Allah n'anyiiga n'akwavuwaza n'akubba omuggo gw'obwavu makubuula ate wayavuwala mayisa toliseeka oli jinni mutima kiddala gw'olina gwe yeeyita seeka musiraamu ki bw'olina ggwe musiraamu ki atasonyiwa atamanyi nti omuntu asonyiwa bo Segilinya ne bw'aba yakusobya si esaawa okucelebratinga Segilinya olwaleero kyayitamu okuba nga ocelebratinga oli kabi nnyo kasajja ggwe saba omukono gwa Katonda ogw'ekisa byewayagaliza Segilinya Mukama Katonda gwe tabikutuusaako naye akutuusa emmeeme nsaba omukono gwa kisa Katonda akuswaze awonye Segilinya atambule ate nawe mukulu Segilinya bw'obanga owonye Katonda n'akuzza engulu nsaba osonyiwe Umar musore kubanga ebigambo by'okwagaliza omuntu okufa bye bigambo ebisembayo mu bulamu bwa bulijjo tonyiiganga nnyo kutuuka awo wanyiize bubi Sheik Umar wanyiize bubi ensi ebadde ekuwa ekitiibwa egenda kugeejuula Sheik Umar ensi egenda kutunuulira singa enkeera Segilinya akeera n'afa abaana ba Segilinya oba mikwano gye banaakutunako batya Segilinya mira eddagala va mu kyakaali abantu aweesako tebakwagala jjagala okitekinge ize eyo si yenkomerere ebitiibwa tebigula bulamu ebifo bya parliament tebigula abantu abamu abajja okukulaba nalabyeko omubaka azza okukulaba yoba gwe mwali muvuganya naye bagavumenti akwagala ekyokubiri Segilinya abantu bonna muvudemu naye Sheik Umar gwe weerabidde bye wakola abantu tomanyi dipu gye wateekamu Sheik Umar abantu mukola abantu ebintu ne mubyerabira mukabiza abantu amaziga ne mubyerabira wakaabya Umar amaziga wakwata mbono gutwala maka ga Umar di ngoyise kamera zonna kuba goyagala kyakali gwe mukola ku bantu mulowooza nti nno abantu bonna abanya Umar ne Umar naite zi revenge si kirungi omusajja Sheik omulamba bannange ndabye comments ezo nyingi ndabye videos nyingi Sheik Umar nga bazigenda bazipostinga nga bwe yagikoze naye omuntu okuba omusiraamu tekikujjaako kubeera muntu okuba omulokole tekikujjangako obuntu bulamu bw'obanga onyiiza omuntu naawe kimanyi oyina eddiini ne gw'onyiiza ayina eddiini bwe bateganye kunyiiza then tolowooza nti eddiini ejja kuŋŋaana okukusabira ekibi oba okukola ekikyamu bw'obanga olumba omuntu mulumbe ng'eddiini eri mabbali naye ajja kuddiza ng'eddiini eri mabbali Sheik Umar omutuufu Segilinya yeetaaga okufuna abantu n'agenda yeetondera Sheik Umar kino ekyokufeesi ne kivaawo naye ekyokumutima wallahi tekisoboka teri muyaaye ali mu Kampala yabadde asobola kukola ddalu ku show yange oba kavuyo nkubuulira amazima naye engeri gye wayogedde statement ye eraga mbu bakutadde simanya ku nyanga simanya no ayina ebintu byayogedde mbu noteekamu giya sima blood show eyange Fenon ye yagikoze Fenon is one of the most organized events companies mu Uganda ne generator eyabadde running show yange yabaddeko omusirikale oba Kanyama natidde nnyo lwansonga watuuse ebbaka stage nenkunyumiza story nenkugamba we nali omwana omuteeka wempojjukira wabadde nawo nakulabanga ka TV awaliwo ebbala bagiyitanga Mirembe nga ndidde ogwo bwenti ng'ozina ku top TV ng'embaata nga binnyumira kumbe nabadde njogera na Fala Blood ndabye video yo gye bantaginzeemu ku Facebook neŋŋamba what ng'oli okwolimba ng'olimba oyiye ebiboozi because mugula sympathy mu bantu mwagala obusente ninga mwonoona mannya g'abantu kye yakoze kikyamu nejjusa lwaki nakukkiriza Blood I understand nakitegeze wazze kusunga wazze ku show yange abavubuka ne bakutayiza bonga bakutte yagaye bakutte obuveera obulimu bbi nga bakutte obuveera obulimu bbi mukama wange ne bakuteeka ku mmotoka nga bakunyigiriza nga tomanyi oba baagala kukuba bonga bakubuuza omuyimbi omu oba
agenda beerawo ku show yange mbu nga baagala mukolako fujjo. Mukulu Kabaata nzijukira bulungi. Ono bamuyita Miki simu zitufane. Miki simu zitufane je baliko. Oli mwana muto kunze sigenda kwogerako bingi. Nerero enzudde nti bavubukamu aba TikTok mulimba. Bannaye mulimba baana mmwe. Nze bulijjo manyi mwogera nnyo amazima. Nga munoonye ebyokwogera temubirina. Naye Miki simu zitufane olimba nnyo. Miki simu zitufane njagala omanyi nti ssebo nze omu ku baserebu abasinga e Kampala wa. Sina wenkwatibwa kabaani ebyo byolima musime bade banemesa okuyingira simanyi nontaasa Miki simu zitufane tewansanze nga nyumya n'abantu mu baka stage gwino tugwako bugwi nine Miki simu tumaze sime Miki simu zitufane Miki simu zitufane sebo abavubuka sebo babade balinze alien skin sebo kukubo sebo mukulu era nabadde nabo era netwogera ngera balinze alien kujja ku show babukube ekirungi alien teyazze sagala weefule mugezi nnyo Miki simu zitufane sebo bina binayogedde sebo nabadde era nabirabye ebyo byobadde yogera ku live yo badde olimba abantu buzaabuza zero lwentegedde nti buvubuka bimu oba TikTok omulimba nnyo Miki simu zitufane toli wa amaanyi sebo toli sita sebo ffe twakola dde obwa sita myaka na myaka Miki simu zitufane mwana wange oli mwana muto sigenda kwogerako bingi nze gula bati bamanyi Kampala wokka nze so mu byalo ne mu bibuga bamanyi Miki simu zitufane azisagala muteke mu bintu byamme byabalama aba muzaffalu ebyo Miki oli mwana muto kunze nnyo kati sagala kubeera mu ntalo zo nenze tuddamu kunteka ku live zo ng'olimba abantu sebo weefulu waka byonna byawayogedde ku live yo kunze Miki simu zitufane obadde olimba abantu tebibadde bituufu byobadde olimba kunze naye ate nze binayogedde byabadde bituufu Miki simu zitufane oli mwana muto kunze sagala njogere byabadde ku show yo nze byenalabye kubanga limaze mu ati sagala njogere ku show yo ngaba ndalabe basefuko bajyogerako bingi nze byenalabye ate bijja okukuba obukubi bijja okusukubira ddala nze byenalabe nga nze omuntu aludde mu ati yesigenda kwogera Miki simu zitufane kinkalubiza n'okwogera naye mukwano mwana muto muvubuka ndeka muzafalo ndeka nzija mu bintu byammwe